kitalo nnyonyi ddala pasito w'amaanyi afiiridde mu kabenje kakati. Pasito oyo amanya ge abadde amanyikiddwa nga Pastor Samuel era nga munage yabadde ali mu kubeera nga ate atambula n'abaana be babiri ku boda era omuntu omu yavudde Samuel n'abeera nga ate abakoona era ekyazzekawo okubeera nga tebabaddusa mu ddwaliro ye pasita yagenze kyamazima embeera sinungi n'akamu era nga munaye obukedde olunaku olwaleero nga bamubise obulamu yabadde yamaze dde okubeera nga ate abusiibula era ngenda kubeera nga ate nnyongera okubawa details mu maaso awo n'okwongera okubeera nga tembawa ku details ezikwata ku pasita ono Pastor Samuel era nga wenaba mbajjeyo waliwo ne pasita omulala wengenda okubeera nga tembatirawo awo ali mu bulumi bw'amaanyi nnyo yeetaaga okubeera nga ate ayambibwa ngenda kubeera nga tembatirawo akatambi naye nga bannange abantu balina ebizibu bw'obanga gw'okyalya okyanywa nga tolina buzibu bwonna ekyamazima beera nga teweebaza Mukama Katonda kubanga ekyamazima kiri nti ebintu si birungi n'akamu ngenda kubeera nga tembatirawo ensonga ezo mbere nga temumanya ki ekigenda mu maaso sides we nabamba jendoza mbatwaleko ne wa Sefco awali olutalo olugenda mu maaso wakati we ne King Saha. Sefco emmotoka ye yakooneddwa Nuwa gy'avuga yageza okubeera nga temunaye azuuku kuba yagenza okubeera nga te ava mu ruumu ye okebera ebweru ng'emmotoka yonna bagyasizza endabirwamu side mirror buli kimu kyonna nga bakyonoonye. Yagamba King Saha yatumye abavubuka ne babeera nga temunaye boonoona emmotoka ye era nga munaye King Saha bino ebigambo olwamaze okubeera nga tebimugwa mu matu alina obubaka bw'asobodde okubeera nga te amuterawo awo ngenda kubeera nga tembikuterawo mubeere nga temulaba ki ekigenda mu maaso side ezo. Genda wasaawo ateekawo komenti yo ku byogenda okubeera nga ate olaba likinga ate sharingirako abala subscribinga in case bw'oba nga obadde tolina kubeera nga ate otwegattako nkuma temuvaawo. Bamwetaani? Ono ni Musumba Zironda Samuel Wabudoma. Bana moje abadde nange mu lugendo luno olw'emyaka 3 nga ndi mulwadde omuli Uncle David ne mukyala we n'abantu abalala bonna mwebale kumpanirira okubona lye mulaba okutuusa leero mbebalika ddala kati nenkenkereramu ku ngeri y'ensigo mwebale kuyimirira nange naye mu kaseera kano twasigulumulamu nga tetusobola kufuna treatment yonna olw'ebifaananyi bye batwagalako saawa zino tetutalina kantu konna kuba omwami naye ayimiridde nange musawo nebbaawo ayimiridde nange okumala ebbanga ly'emyaka ebiri kuyamba bazino nabo bazitoweddwako ate nabo balina obuvunanyizibwa ng'abantu. Abaana bange emyaka gyendwalidde abazino batwagala kubanjagala ekifaananyi ekyekifuba obuzibu obwata muddamuze
Mama nyabo. Bene era bache bakoze mmotoka ya baby wange. Baby, don't cry. Oh my God. Mulache bakoze mmotoka. Mubalaba. Mwana mwe ate mulawoza kinga nyanza ko reka mudaifu wow bana mwanzo yo mkama wongo nino kubabu lugambo ndi serious ku nsonga eyo waluga Uganda bangali very much kayinza obutafuna answer ya bivumo baka nafuna answer entuufu wale kintu baita branding ekintu baita branding kikulu nnyo ekintu ekyo nkitunulidde nensoka nkyavoidinga naye that was before we came in ntwala okulabula okwo bakyaliire mu mugambe njogedde mu ngeri eri peaceful kubanga nze eri amanyiro yange wenyiga nkola ati kubanga neewala nnyo okunyigira mu bantu kubanga tuli muntu alina emirerembe gye naye bambi baku bulandi yaffe pushinga bulandi yo nga wandikoze eki wewandiyagadde njogera ndi emotion kubanga yatayimiza omutayinza kumanya wati omwana nalo katukolera live bwaguga banange nzaani okutuuza King Sahabu live natandika okuntokerako natandika otusabula natandika otutisatiza mwebana mwe munaye nno management empya eya Winnie Wamani yavuddeyo nekangabula ku ddoboozi nga boogera ku Dr. Sefco nga baŋŋamba nsusse okubeera nga njogera ku muyimbi waabwe era omuyimbi waabwe tetukkirizibwa ffe kwogera ku muyimbi waabwe era omuyimbi waabwe yakkirizibwa okubeera nga nkwogera era ye tategeera nsonga lwaki buli kaseera mbadde nga nsabula Winnie Wamani era ye talitegeera wabula yaŋŋamba ekintu kimu fokasinge ku bad hezi nziza kumuddamu kubanga yanjogeddeko siyinza mutavayo kweyogerako okitegeera kakati okusokera ddala kimusaa tukuwa ekitiibwa ate njagala okimanyi kuva edda nedda mbadde faaniwo kino kikuddiramu okuva lwakola konsati ye yasooka kuwa ku Freedom City paka kati konsati ye yasembeyo no bula tebo VVVIP kiddemu amagezi gaze VVVIP kitegeeza mbadde nga kusapootinga obadde nga olya ku ssente zange nze siryanga ku ssente zo mbadde faaniwo era tuveeyo sandiyagadde muyimbi gwe wakalaba go omutijjisedde to the extent nti orizoninga ng'omuntu atali muntu mukulu ng'omuntu ati gwetida wakitiibwa ng'omuntu atali reasonable waita king reason like a king nange ndi king sebo ndi king mu bwakabaka bwa baby hanna buno bwe ndimu right now nawe oli king eyo gyoli yesagala kumanya kubanga tebikwatako kyonesa sikulisa it's none of my business my point is bw'oba badde tokimanyi nga nkuddiremu oyo omuyimbi wo aludde nga mmanyiira baganda be nga bammanyira nga bannumba nga bannyingirira bavuma mukazi wange
bebi wange gwensinga okwagala gwensinga okubiibisa bamuvuma nga nawe bwe bavuma owuwa n'onyiga naffe tunyiga abayimbi baffe babavuma bani ababavuma oyo ne tiimu ye bwaba ne tiimu ye tebamuvuma lwaki tasookinga tiimu okuvuma abantu iye ekimpala nayo omuyimbi wato kimanyi nti nali musapootinga n'agaana okubeera nga nanga nsapootinga ne mukyawa ne muwalana terakikugamba oba okusapootinga kyali kizibu nnyo kakati mukwano kuva olwo namukoowa ne mukoowa ate nga nyongera okujjukiza olutalo liri between me and her si between her and my baby okitegedde ekintu ekyo mwasanga olwedde tupushinga oluyimba lwaffe mwagenda okuta oluyimba lwamu ng'oluyimba lwaffe lutambula lwali musateeko challenges already kitegeeza mu abantu lumba tewalaba posti yawuni wa mami nga apostinzeeko nantaginga that was the direct attack okitegeera wamustopingako kati mugamba gyeyo vidiyo eyo bwaba tagijjeeyo temuddamu kwogera kintu kyonna kubanga naye ayogera ku bayimbi abalala nange muyimbi nehezo omuyimbi bwe balumba gwe bavuma buli kaseera wano mwalumba akaunti zaffe ne muzitwala ne mwewana ne mukola live mu bawini bammami byonna King Saha mugambi King Saha siri mulabewo kubanga nze kuva ddane edda amajjefaaniwo ate sibyogera nti nkwegulako buganzi nze segula buganzi kino nkikubuulira kaakati woba oyagala okulumba lumba faaniwo gwe ate nze sikwogerangako sikulumbangako era sandiyagadde onnumbe kubanga bonna nnumba tojja mmalako sebo nange siri mwangu noonyerezaako noonyereza tekutasefu yaani bw'oba oyagala okugulawo olutalo nange I am ready and city day sebo kachikuddire mu city day oyo gwe muli naye eyaduke wange yali negwanyisa malaye yali agalo dimwabadde nayo ku live mujigambe balete wa mujja mulabe abalete mujja mulabe mumanya abantu abanyegezezaamu mumanya entalo zetulana sebo tontisatisa sirya wo ate toddanga mu kunyumba nga sikulungi ze mbadde kanjogera ko yo muyimbi nga sikimanyi nti na muyimbi wo lwansonga sirabangako contracting omusayinzi okitegeera nawulira kimuziza bafana ngagamba oyo kanyamako mbolyamu buli kuzina kuzina that is why akanyama kusagala kamanyiri bw'obanga oyo omuwala yakutadde mu mukwano kubanga alina embeera yonna gyakutaddemu ekuleetedde obanga tosobola laba mazima ebyo gwamanyiri baako kyonkola olabe sebo no one is above the law okitegedde wemba temwagala muyimbi wa mugwogerwako naye tayogera ku balala yanjogeddeko yakoze posti n'antaginga yatuvume ffe tusirike atukolemu n'ebiyimba ebitanyuma tusirike twebaze bwebaza atuwa mmere totutisatisa naawe abayimbi bonna boogerwako oyo bebe kuluka biliyoni ani bobi wine ani nga ne babobi wine tuboogerako abalina zimiliyoni subscribers oyo si bwe basoose okuleeta temumutukuba talina na byayimba talina na jolozi mu kifo ky'okutandika olumba ffe ababadde babasapootinga mugende mukole muzika nyuma omwana mumuyigirize n'okuyimba temututisatisa nammwe simu abasoose omaniginga abayimbi tetumwogerako gwenga ovuma bebekulu tomuvuma n'omukaseera mwe temuvuma abantu tukitwale nti mubuli bamalayika reach what you do totugamba byotakola umufiirako gwe ofiira ku bebekulu gwe tomufiirako gwe bebekulu mugandawo gwe tomuvuma ate gwe King Saha atandyagadde oyingire mu ntalo zange na windi bino byabatikitoka bino byabaana biveemu kubanga ekitiibwa kyolina kyembadde nkuwa oli mukweswaze lekotefi speaking gwe omuntu andibadde anyina muzini ntalo zekyali kito okitegera wama badwala tusigala mu ntalo z'ababebekulu kamiliyoni akamwanyi politics olimbe bantu bya politics ebyo webiki ye respect tukulanze n'okukuvuma sisobola ate nga layisi singa oba onnyingidde so kati sinina kyentya kubanga engaali gye mulina gye mwabadde muleeta nagiguddemu era ngimanyi buli omu agirimu mumanyi kati details kati mujja okunnumba nga mukimanyi details zammwe zonna nzirina kubanga nampa information abalimu kati mugeza mulumbe buli kyemugenda okukola ngenda fuba olaba nti mbanyi kati nze bamita Dr. Sefuko noonyereza nange sebo oludde mu ndongo tukuwa respect ekyo sagalo kyerabiri naye naffe tetuli bangu noonyereza ani aludde ku TikTok wano nga ntalo ku ntalo ate nga aziwangula ate nga tafa jangu neeyimbemu jangu manya luba lutalo era wamutwa tuba tugenda gendayo kuba nze mmanyiyo lutalo ku lutalo mulumba wano tulumbe wamu mwe temumanyi kati mugezeeko ndi bwogwa temumanyi naba befula nti bamanyi tebamanyi bwe yatekoota try me Sudweli Pararia okuvibwako omwana mu ngeri ekikangabwa ennyo omuzadde yenna nga n'abangi muli ku mmeeza kuno omwana okuvaako n'otunula mu ntaana ye kiruma abaali bakibaddemu tukimanyi n'olwekyo situation Rajiv ne family gye balimu si nnyangu kubanga omwana oyo ddala abadde mukono gwa ddyo ogwa Sudil era emirimu mingi abadde agikwasaganya ne minisitule yange abadde atukwasaganya emirimu mingi kubanga Sudil waliwo projects nyingi zakola ate nga zeetagisa omukono ogwa minisitule kale n'olwekyo ntuusa okusaasira kwange eri famire ya Sudil ne bannayuganda bonna babadde akola nabo emirimu n'emikwano gye neddala ne Raleigh fraternity nabo baviiriddwako omuntu ow'omugaso ennyo njagala okusaba bannayuganda ti ensonga eyo ng'eyo bw'ebeerawo tuleme ate kwongera
bulumi eri family n'abazadde b'omuntu ng'oyo nga tuwandiika oluusi n'okuteeka ku social media messages ezitali za buvunaanyizibwa kubanga kino sekiri bakyattaka tewali atalikola ki atali kyambala ate tomanya bagiva freedom accident guyinza n'okuba ng'ova wano naawe n'okola ki n'olwekyo tuleme kubeera kulaga nti oba tulina engeri ffenna gye twafuuka kati abagezi olwa AI ne social media buli omu afuuse mugezi mu ngeri ye naye nandisabye bannayuganda tubeere n'okulumwa tweteeke mu kifaananyi kya famire eyo kikyerimu kati mukyala bwe mumanyi tali wano n'omwana kitaawe nga bwe ŋŋambye bwatyo embeera gy'alimu n'olwekyo nandibasabye abadde bakozesa social media okuteekako ebitatuuse mubireke ensonga eno of course ebibuuzo bikyaliwo bingi naye saagala buli omu agitaputenga bwalaba tujja kubeera ne investigation team eyo of course tulina ebitongole ebikola okunoonyereza banoonyereza ensonga eno yabadde etya yavudde ku ki era bwe wanaabeerawo avunaanyizibwa era okubuuliriza okwo kujja kukijjayo njagadde okutwala omukisa guno okwogerako eri eggwanga ku nsonga y'enguudo n'obubenje nti emirundi mingi sigumu si ebiri tubadde nnyo mu zi campaign ez'okulaba nti enguudo zaffe abantu balekerawo okufiira ku nguudo tewali muntu kino ate eno sikikola lwakuba tirajibu yafudde ng'abamu bwe bagamba kakati ow'ebbeeyi yafudde kati gye naayogera emirundi mingi bulijjo tubadde ne campaign zino mujjukira twalinanga ne Calvan mu biseera by'ennaku enkulu ne tuteekawo programs tondeka zaani ezo byonna nga tugezaako okulaba titukendeeza obubenje ku makubo gaffe nekyomukisa omubi tyobubenje bukyagenda maaso era tufiirwa abantu bangi omwaka oguwedde twafiirwa kumpi abantu 15,200 abantu bangi ate nga bali wakati w'emyaka 18 85 kale njaga kutwala mukisa guno okukubiriza bannayuganda tubeere babuvunaanyizibwa ku nguudo nga tukozesa enguudo tulina obuzibu tibangi tetugoberera enguudo ezo ku nguudo ezo kubeerako obupande obutulaga bwe tulina okweyisa naye bangi tetubugoberera obupande obwo bukulaga waliyo ekkoona bukulaga waliyo akasozi bukulaga waliwo junction bukulaga speed olina wano mu kifo kino duka speed bweti naye bangi tetugoberera bupande obwo era ndoza ne bwe mbuuza wano tebameka abamanyi speed limit ku Munyonyi Spa simanyi oba bameka abayinza okumbuulira ti speed limit eri ki kubanga bangi ndoza tubadde tetukigoberera ate na kino katukirongoose Munyonyi Spa si expressway yo kyebebanga eriko ne traffic lights si expressway eva Busega netuuka Empala era ne section y'Empala okutuuka ku airport si expressway bannange ekyo tukimanye expressway kukkirizibwa okudduka speed 100 ku zino enguudo endala mugoberere obupande nga ku speed limit ze butaddeko tukimanyi nti mu kibuga naddala mu kibuga tusimye enguudo nnyingi naye ngero omukyala bwalumwa nga agenda okuzaala nandibasabye kino mukigumiikirize banga siddene nnyo enguudo zino zijja kuggwa ekirungi nti enguudo zino ezisinga zonna ez'omu Kampala gweta Kampala Metropolitan zivujjirirwa bannaffe abatuwa ku ssente ez'okukola enguudo n'olwekyo zo ssente bweziri ssente ziriwo ez'okukola enguudo z'omu kibuga akati mbasaba tubeere bagumiikiriza abantu bemulugunyiza nnyo ku Northern Bypass lwaki ate mujjaako okukola eyo enkola entuufu ti oluguudo
lubeerako emyaka gyalwo bwe lutuuka emyaka egyo wegituuka tulina okuddayo tulukwateko tulongeremu obulamu nga gwe boogenda mu ddwaliro ne bakebera ne bagandika kati kino nakino nakino kirongoose n'oluguudo bwe lutyo bwe luli kati northern bypass tuzaako leeyo endala ejja okuwa oluguudo olwo ate emyaka emirala nga 10 mu maaso ne northern bypass okuva enamboole okutuuka e Busega si expressway bannange expressway eva Busega koma Mpigi ne northern bypass si expressway n'olwekyo temuddukirako ng'abali ku expressway waliwo ekibadde kyogerwa nti ministry tena plan tena plan eddaabiriza oba ekolango plan tugirina era tuzimanyi enguudo eziyetaaga okukola njagala obabulira for example nti omwaka ogujja guno 2025-26 tulina kilomita kumpi 12,000 ze tulina okukola okuddaabiriza oba okulaba nga twongera ozirongoosa tulina kilomita 4 kumpi 4 ezeetaaga okuddamu obujja nga lw'oluguudo lukoze eki lwafa luweddewo kati nga zaaluwa ne Byaluwa nga ne Bigoli nga Gulu Attack ezo tulina oziddamu naye esente zikyatule ku bya mpi tuzinoonyeza mu kiwato naye kirungi kati pulaani yonna ffe twamaze ogitegeka tujja kukwatagana ne bannaffe mu Ministry of Finance tulabe oba tusobola okufuna amagezi amalala okusala amagezi amalala tusobole kulaba nga tufuna ssente eziddaabiriza enguudo ezo ate nga tezinnaggwawo ng'olwo bwe mulaba olw'e Masaka Kyotera twalina okuluddamu lwonna bupya kuba oluguudo lwakola ki lwaggwawo kati tulina oluguudo lwaffe Kyengera Masaka olwo twagala kulutandikako nga terunaba kwononeka luno mukono okutuuka Enjeru nalwo twagala luddamu nga terunaba kwononeka naye ekizibu kyekyo kyembagambye kyamutaka oyo bumaali yasinga otuyisa obubi naye tujja kulaba nga tukwatagana ne finance tulabe kale aba URA bwe bangera okusaba ku musolo kubanga era sente zirina kuva muffe mumanye nti obwetaavu obwo bwe buli soogerera URA naye kyemmanyi nti nabo bazinoonya ate ne balyoka bazituwa kubanga ekonomi yaffe esinzira ku sente zetukuŋŋaanya zetukozesa n'olwekyo njagala kusaba bannayuganda tubeere bagumiikiriza naddala ab'omu kibuga Kampala enguudo tujja zikola tujja zitereeza zijja kuggwa ate era bwe zinaaba ziwedde ate temuzivugirako sipiidi tulina bana abavubuka bannammwe ab'ennaku zino abalina Subaru bazeezaani ezo naye fe tuzuulazewa onoowulira ekizibu kati zenguudo zijja kuggwa tubasaba mubeere bagumiikiriza contractor waga nti toyita wano toyitawo bwaga nti yita wano gumiikiriza goberera munno mpola ffenna tulabe nga tufuna mwatusaba tuleme kuggala nguudo kubanga mu nkola yaayo twandibadde tuzigadde nga sapoloka gwentuga kati tulugadde telujja kukozesebwa okutuusa nga lumaze okukolebwa industry eri yawano baali baagala tubaggalewo namba 6 namba 7 namba 8 abamu industry ne bagamba kati bizinesi zaffe mugenda zikola tujja kuba nga mutuse mutugoba mu kibuga kati bwe bakola aleeta container bw'aleeta bwe bakola kwegamba tulina okubeera okulaba naawe bacontractor nabo tubawadde obuzibu twagala omulimu guggwe naye ate era tubatataaganya muki mu nkola kati twabagamba bakole n'ekiro era abamu bakola ekiro ne ku weekend. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase
nze enamba yange yeeno eri 0701363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.